okuligezesa mu Septemba w'omwaka 2022 nga bali wamu n'ekitongole ki National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Mu Aprili w'omwaka guno kampuni eno yatandika okukola eddagala erijjanjaba akafuba oba TB era nga batandikawo enteekateeka ey'okulaba nga bamalirawo ddala obulwadde buno. Bwe butuukidde olwaleero nga kampuni eno yakabeera ne bassenkulu 10 ng'akyasembyeyo ye Joaquin Duato eyalondebwa ku kifo kino mu mwaka gwa 2022 nga n'okutuusa olwaleero yagikulira. Kwebaza producer mu studio okutulaga ku byafaayo bya kampuni eyo gaggadde Johnson & Johnson era tugenda kuddamu tukwatagane n'omuvumbuzi waffe tumale ekitundu kyaffe ekyokubiri ku ddagala lye we lituuse n'ebirala. Akatambi ka Johnson & Johnson tukalabye. Ekirooto kyo kiri ki ku ddagala lino erikyali mu budomola? Ekirooto kyange bulijjo mbadde nnoonya ssente bwe zinanteekebwa mu ngalo ŋŋenda kuddira okutandika okutuukiriza biki bye weetaaga ng'okola eddagala. Mulimu factory eryaffe ery'obutonde lirimu okulirima, mulimu okukola ebintu nga patent n'ebirala, copyright, mulimu okuzimba mu lwaliro gennyini kubanga ffe tujja kukola eddagala ate nga no mu bujjanjabi gye tuli, kukola amalwaliro, okukola research center n'okwongera okunoonyereza ate kubanga endwadde si kansa na sukaali bye bitawanya abantu byokka, waliwo n'endala, waliwo n'ezigwawo ne zijja buzzi kati nga covid bwe yajja. So tugenda kuba tuyingidde mu kuba tugiyitemu race kyekisiraaki oyingidde mu kabbinkano kokuba naffe tugenda kuba tuyingira mu madagala naye ekikulu ennyo nnyo ekigenda okubeeramu nti nno tujja kusobola okutuukiriza obukwakkulizo aba National Drug Authority bwe beetaaga kati eddagala balikkirize ligende bulungi ku katale tulitwale ne mu mawanga amalala kati gye tutasobola ditwala kyetugenda okufunamu. Ffe twabaga nti twatuula ebintu byonna twatunuulira okukola nga ng'omenya amateeka nabwo obulamu ne tubuteeka ku minzaani ne tunuulira mu kukola nga tugamba nno tukkirize obuwabuzi bw'ebyo ebitongole ebiriwo ne tusalawo ne tugamba ffe tujja kubeera ku buwabuzi, tujja kukkiriza obuwabuzi. Kitegeeza factory n'amalwaliro senga liba likoleddwa mu bulungi nabo mu ddagala eryo bafunamu baba batunda eddagala eriri ku mutindo gw'ensi yonna ate eriwonya. Gana amalwaliro amalwaliro gafunamu kubanga bw'ogenda mu ddwaliro ne gaggamba nti weetaaga aspirini gwe tugenda okukuwa tomusasulira omusasulira ne gavumenti ya Uganda yennyini naye egula amadagala naye ijja tugulako eddagala. Gavumenti ya Uganda egulira ddala amadagala mangi. Fact minisitule y'ebyobulamu ebimu ku byesaasaanyamu ssente gula ddagala y'Abannayuganda lyemumira nakyo kijja kubeerawo n'ebirala. So mwesiime nti eddagala lijja kubeerawo ate nga liri mu bitundu ebyeggwanga ebyenjawulo. National Drug Authority lijja kuba erikkiriza ligende entuŋŋamo ligende luddawa kati ku saa zino tubeerako obukwakkulizo tosobola genda digulawo branch nti kandigabire egondi naye byonna bijja kuggwawo kyetusuubira. Waliwo omulabi waffe omu yeeyise Kisenyi oba Godfrey oba Geoffrey oba Godoni simanyi naye nga ye Kisenyi ali mu US agamba nti alina abantu beeno abalwadde naye mitendera ki mwogenda okuyita kuba abadde agoberera puroguramu eno waga nti eddagala lino lyatestingibwako ku bisolo kati abantu bebaddako prosidi eryetyawo eddagala abalifuna tugenda kuzimba factory eddagala ligenda okukolebwa factory tuli mu process kubanga aba National Drug Authority bajjayo dda ne batukkiriza bwe twagamba ogiteeka ne bakitukkiriza era pulaani zigenda mu maaso naye era nga wetufuna obuwabuzi bwabwe kubanga kati bannayuganda mutwale ebintu by'eddagala nti si byakuzanya. Bw'oba ozimba ennyumba yeewuwo olabayo abagamba nino jangu otulage toyi wozitadde jangu otulage bino wobitadde ekiyungu wogenda okiteeka gwomanyi naye ebyeddagala si bwe bityo. Balina n'okugamba nti toyi ozitaddewa ziriko mita meka okutuuka wogenda okutabulira eddagala biki ebintu bingi. So ebyo batandika ddo tuwabula
ate obuwabuzi bw'ensuubira nti munnayuganda yenna osobola obufuna ne mu kirala nabana abaagala okugulawo famasi batunde eddagala kubanga ffe lwaki tebatusaba ssente kubanga mwali badde mutyayo okusasula tebazitusaba twabawandiikirako ne tubagamba ebyo bye mugenda okujja okutukolera mutugambye mugenda kujja mutusangeyo ku sayiti n'ebirala waliyo ssente zonna ezisasulwa ezibatambuza batuddamu kiri mu buwandiike ebbaluwa nja gibaleetera wano batuddamu nti ezo nonna saaviisi ziba za bwereere we bajja ne tubabuuza kati tuli basasula ddi lwokwatayo essente nezisasula product yo weeriba ewedde ne tumala ogiveetinga nti egenda katale essente zetuligamba nti genda osasule zeezo kakati omusajja waba akugambye ekyo kyali kitegeeza ebintu bibiri tagenda kukubeerera mwangu ng'omenya amateeka ng'ate obuwabuzi bw'oleme gamenya bwa bwereere tagenda kukubeerera mwangu ekyo kimu ekyokubiri aba National Drug Authority mbatunuulire nti simanyi tteeka libasaawo naye lirabika bali independent nnyo nze bampayirizaako amawulire ga monita gakuba olukuŋŋaana twalukuba makerere olwaba amawulire ne tugamba abannayuganda nti pulezidenti yakkiriza okufandinga eddagala nolwekyo tumwebaza ne tubulya abantu kubanga abantu batugamba nga banaye gavumenti ye eriruddawa mu kino ekikyo kati munnamawulire yagenda n'akyusa ekintu ekyo n'agamba pulezidenti atongozza eddagala lya Ssenfuka byafulumira mu monita gafuluma ku makya nga omanyamawulire gafuluma ku makya ku ssaawa 3 aba National Drug Authority bafulumya liriizi ne bagamba pulezidenti ne state house nedda bali owamawulire yakiyita nti pulezidenti eddagala lya Ssenfuka alikkiriza agambye nino litandike likozesebwe wanagano pulezidenti si yayisa eddagala era ne bakijjayo obulungi ne bagamba Ssenfuka bye twamugamba okuyiza eddagala lyabimanyi era tumulinze era tubadde twogera naye kakati nze ekyo nafunamu ebintu bwe biti nti kale kiyite nti nno munnamawulire yawandika bubi eggulire ne lifaanana naye eggolooza okiyita mangu wano nga ne baminisita bamwami ba pulezidenti kwebali kyangu omuntu okuvayo naga nti kino kibagambye si kituufu pulezidenti ekyo si yakikola kyangu kigize kati omuntu okuvayo ate nakiteekana mu public nayita bamawulire nakibagamba nino Ssenfuka mwamukubye mu mawulire infact tebakoma ku ekyo ne batuwandiikira ne batugamba nti kati obwolumu we mubanga mugenda okutuuza press conference nga mumanyi bye mugenda okwogerako bitukwatako tujja kuweereza ng'omuntu abeera awo ye ayogere ebyaffe kati olaba independence omuntu gy'abaamu n'okuba nti nno togenda mukanga kubanga ffe abantu tumanyi we bagamba nti pulezidenti yabiyingiddemu ng'obivaamu ng'ogamba n'ekyo kyawedde oba kituufu oba kituufu pulezidenti keyakikonyeemu kiwedde kati ate kindabikira nti amateeka agafuga eddagala mu nsi yonna gafaanagana so tojja kugamba nti ojja kukangakanga National Drug Authority ye Uganda olugira nti kyangu nnyo biringa bya banka nobali independent etteeka lyabwe gundi yali mpaako Dr. Sematiko ng'akyali executive secretary wa NDA libalaga nti balina n'abakiika ku boodi yaabwe abava mu poliisi abava mu health kati ate n'ekirala bitundu balinga 2 bannayuganda basooke bamanyi wano ebitongole byangu ebibanga birina poliisi eyaabyo okujja okukwata National Drug Authority balina poliisi yaabwe simanyi okimanyi bo kati bannayuganda National Drug Authority oba ogiraba engeza okukwata leka kulowooza nti basooka ali ku district ne basabayo poliisi bajja nayo ku mmotoka nga bazze okukwata kimu kyokka kye batayina ndowooza lyekkomerawe basibira bayinza okutwala ku CPS okusiba bakutwalawo ne bakudetainingawo kati olaba omuntu independent eyo gyakozesa kati ate twaligamye nno ayina amaanyi mangi kati agonze manyi oyinza okuga nti etteeka limuwa amaanyi mangi kati ne tulinda enneeyisaaye bannange oba bannayuganda munandaba nga nze ninga simanyi oba siraje ekigambo kino kiwulika bulungi naye ate olumu kijjayo ekintu kyagala kutegeeza nampawo engwa kyeki oli awo tolina mugongo tolina wooli wakuteeka woolera siraje bwajja neŋŋamba nti siraje mulungi gundi wajja neŋŋamba nti ate naawe gundi oli mulungi kakati nze bwe muyinza okundaba naye nze mbagambye bityo nambi baddemu wano mu Uganda baminisita ba pulezidenti besimanyi batono
abantu mu ggwanga mbamanyi n'abakulu ekisse Uganda era ekirijijjayo omuntu alijja n'ateeka Uganda etambulye ku mateeka. Kati ffe tulabamu ekitongole nga kyo ebyakyo kyagala kukitambuza mu mateeka tugenda kuvaayo tukiwagire naye kinaaba kyetaagisa omugwa bajje baguteeke mu nze nga nze ngamenye. Wakiri ndyetonda naye bakwasisa amateeka ekyo kimu. Ekyokubiri kati National Drug Authority okufa kiri nti nno buno obuwabuzi bwabwe bwa bwereere tebabugabira ssente ngate gavumenti tebawa ssente. Kakati oyo omuntu kiki ogenda ogamba omuntu nti yannemesa mu kino? Ffe emirundi gyonna gye tukolaganye nabo tebalina lwe baali batugaye musasulayo siringi 5 oba 10 ate nga bajja mu budde ate essimu bazikuba we mulagaana bakuwandiikira bekitongole kyemmanyi kati owandiikayo ebbaluwa ekiddamu genda owandikire president olabo baluwa banagiddamu talina naabo wabuza abasoma amabaluwa agiddamu bidandisa yawandiika n'agamba nti ebbaluwa eno njikuwandikire n'engisa mu mawulire kubanga zonna zonna ze mbadde nkuwandiikira tezituukanga. Kati omukulembeze w'eggwanga alina n'abawabuzi naye tadda mu mabaluwa tagafuna. Kati so nze omuntu wamala omulaba ng'ali mu ekyo bwekityo ng'ebintu byabikola bigenderera nange bwe nkuba nkolagana naye mugendera kubanga mba mmanyi nti ate oyo in fact National Drug Authority nze nagambye weba yakusiba egenda kutusiba kubanga ffe bannayuganda twamanyira bino zino payment zoba ng'onyumya n'esiraaje n'ogiyise no wansi w'omukono n'omukwasa n'ofunye ekikone n'omukwasa. Kati omuntu wajja nga tali mu byanguzi bannayuganda omanyi bagenda okutandika okugamba oyo alemesa kubanga aganye enguzi nno akuteerawo okubonaga nti gweyita mulino sina kyenjagala genda okole ekintu guno. Kati be bano bannannyinaze ne baganda bange abatunda amadagala kubanga era eyo gye bagenze bakwata baleseeyo pharmacies gule tebazireseeyo. Kati kitegeeza bali batuukiriza ebisaanyizo goyinza okulaba pharmacy nga nnene noga nti nyaba abo baazina ennene abagagga nedda noobanga gwe mu dduuka yeeyo ojja kuteekamu aspirini yekka naye genda olage bakubuulira emitendera mwoyita okukkiriza okutunda eddagala. Era bannayuganda kye muba mukola mugende eyo mu National Drug Authority bababuulire engeri gye bakukkirizamu okutunda eddagala talina gwe bagaana naye bw'obanga senfoka atali musawo by professional bagenda kugamba tuleetere pharmacist agenda okubanga ffe gwe tumanyi gwe tubuuze ebigenda mu maaso era bwe bitu bibiri ebyo by'amateeka. So bannayuganda twejje mu kumenya amateeka nze kye ŋŋamba tutandike okwegezaako okutambulira mu bulamu bw'okukola ebituufu. Waliwo abantu omuntu gy'amanyi enkuba gy'etonnya mbeera n'abantu eggaba eyo wali otandika 2019 olina abantu bewajjanjabira ku bwereere ne bawona nga babuuza nti walibaawo omukisa nga watuuse okukola human trial abantu oba 5 oba 10 ne bafuna omuhera nti bano tubatestingireko ku bwereere nga sponsor bwafunise. Bwe tuba tugenda okukola human trial wajja kubaawo okulangirira abantu balwadde bajja kwewandiisa naye kibi kati awo mukola human trial ekizibu kyokka ekirimu nti nno eddagala bye bino kati bye tuliko olina kumala likola mu factory ate National Drug Authority n'erikebera neraba nti lituuse ligende ku bantu. So ekyo omukisa gujja kubeerawo mujja kugumanya tujja kulangirira bwe baba bagenda okukola zitwayo bamanyisa ensi bajja kulangirira naye nga oba tonnalinda ekyo ekyobwereere kati salawo amagezi wejjanjabe kati kubanga nakyo twasuubira nti kijja kubeerawo omwaka gumu kati kimaze emyaka 9 gitambudde. Naye oyogedde ku kulima eddagala mu bungi senga project eno egaziwa basponsor ne batuukiriza ne bateekamu ssente awo ndabawo bizinesi ogenda kukola ng'ab'ebikajjo Madivani ayina ettaka lye agula n'abalala ne balima ne baleeta ne basomba ekyo kigenda kuba kitya kuba senga wajjawo demand ddagala kati tulyetaaga tujja kulima eryaffe naye otinalaba nti terimala tewali kubuzabuza meta ayina ebikajjo naye olaba nti ebimala n'agamba n'abaliranyewo mulime mu nguze awo tunatuukawo tujja kubuulira abantu lye tugira tetukyalima asobola okulirima jangu ate tukubuulire obukwakkuliza engeri gy'olina oddirima kubanga lyo kye lyawukana n'ebikajjo togenda n'otema n'oyoola n'oyiwa kuloole n'ennoga yali erina obulombolomo bw'obukwakkuliza okugenda mu National Drug Authority tebajja gikubuulira. In fact tebakkiriza nakulinoga eyo ku ttale olireete nga lyonna liwootose likkiriza
kitegeeza olina dino gamu firijo otwala ekimotoka kya firijo onoga oteeka mu liiso olw'okujja okutuuka mu factory nga likyaliddamu alina kuyita mu mitendera kubanga kati ate abantu kye batamanyi simanyi oba abantu bakimanyi naye ndoza bannayuganda bye bamanyi biyingiko nakino bakimanyi abantu abakola mu National Drug Authority abasinga basawo mukimanyi abasinga abamu bamanyi balina nezi pharmacy abamu basawo ba pharmacist baki n'olwekyo mu bitongole eyo mugende eyo tebalina gwe bajja kukwatirayo nti nagenzeyo okubuuza bankutte nedda mugende eyo mumanye oyinza okwekanga nga ekyokukola nga toli mu mateeka ojja kugamba noga nti banaye nga nawona abasajja abo nawuyanga bajja nenzigalawo nenziruka naye kati nakola ebintu byange mu mateeka bajja kukkiriza otunda eddagala ate abantu abamu benyoma nga baganza ayagala okutandika akaddu agasoopu aka miliyoni 4 ye ne miliyoni 4 era bajja kuwa olukusa okakole bosi be baditamininga capital gwokozesa bo bajja kubuya nti twagala ebintu obikole mu mitendera guno naguli naye bambi mugende eyo okusinga bwe munakola nga mwekweka kubanga era tojja kuguma zambiro manyi so magezi kigo wandiwadde ku bantu abagula eddagala ku batembeeyi erimu nga lisangibwako ate ne mu pharmacy nga National Drug Authority tesobola kubayigga funa bantu telina capacity enoonya batembeeyi buli wamu naye abatembeeyi twabasanga ku basi mu basi bakyaliyo babagaana bakyalimu abamu batambula kakati batambuze mu mbwa batambuza buno obw'ekizungu obw'ekichina muntegeere ennyango aba National Drug Authority yonna mu nsi gye bali abawana e Uganda ab'e Kenya ab'e Rwanda ab'omu America bayite nti ye looya w'omulwadde agenda okugula eddagala looya agendera ku bujulizi bw'onoogula eddagala yo ne likola bubi n'ogenda mu National Drug Authority bajja kukubuuza ekintu eki tutwale wewaliguze ojja kutuuka ew'omutembeeyi w'omwasinkanye mugula nga yavaawo emyaka 2 egiyise emabega nga yagenda dda n'olwekyo kati nze nsaba abantu nti ekyokugula eddagala ligule womanyi nti werikkolako obulabe ojja kutwala aba National Drug Authority kubanga engeri gye bayinza okuyambamu ani yaguze eddagala nerikwokyeza siraaje yagambye nti miroti yangambye nti mirempeke 10 emirundi 2 bagende nti kiyalagiridde kikyamu tugende tumukwate ojja kugenda okutuukawo nga taliyo yavuddewo kati gula ku muntu eddagala womanyi nti werifuna buzibu bwonna otwalawo aba National Drug Authority obalage owaguze eddagala eryo kyenyinza kyokka okwadvisinga otherwise ne bannayuganda n'okwagala ebyamagendo bannayuganda babyagala mbimanyi naye amagendo ekubye eddagala gakola kitono kubanga ogenda kwesuula wekka mu trap nabadde ku mukwano gwange munnamawulire munnange nadde ngenzeeyo kumulaba yali awo mulago naye nasoose kulaba nga abannamawulire bakutte emmotoka bazooza motoka bagiweza 5,000 nga bazikubira 2,200 nga basonda sente za ediga munamulira monitor nga kiki kuba mumanyi mukwano gwange atuuseyo nga taliwo amututte mu kasenge nembuuza bamukolako nti bali nti biru gye tusasula wano ku mukwaya kati batubanja miliyoni 45 naye n'okugulu bayinza okukutemako nemugamba eno ekyoyisi yamwe nti yeeyo naye ekyo mbadde nkireeta lwa bbeeyi tibagamba nti oseera waliwo n'abaseera obulwadde bwe bumu bwalina ediga kansa naye bakafulumya miliyoni nga 4 naye nga tebakyababanja 45 olunaku bafulumya miliyoni 2 so obulwadde bulamu si kyangu n'ekirala bano bagamba nti nseera nze nakola okunoonyereza ab'emulago bennyini gendayo obuuze ku Cancer Institute bakugamba omulwadde wa kansa wabajjanjabidde awo waabwe okutuuka okumalayo treatment oba okuwona ajjanjabiza wakati wa miliyoni 5 n'ekikumi 5 gavumenti yeteekamu naye kati yo gavumenti ndoza kyesingira kufa abantu tegenda kuvaayo ng'ejja yeewaana siraajo samutane w'ekikumi 5 egyo gy'emigugu gye tusuubira gavumenti kakati bw'ogenda mu Agakane Kenya kansa bamujjanjabira wakati wa miliyoni 15 n'ebisatu bw'ogenda India bamujjanjabira wakati wa miliyoni 2 n'ebisatu ekkata eno egindi eno ettake Take ne Thailand nayo bajjanjaba gundi bajjanjaba kansa nono omusiraamu wange mupiwe kawempe ali bweru naye batuka kiseera nga bagamba tetukongerako
paka ng'osasudde ebibiri ebisoose. Kakati Nuupu n'esonda n'abalala ne basonda. Babantu obulwadde si bwangu. Nzize gamba abantu nze mbulira abantu nti obulwadde bwa kansa lwaki amalwaliro ga kansa gakyali gazi gavumenti mu nsi yonna. Lwansonga nti gavumenti yesobola okuteekamu ebyo ebibiri ate neetagenda nga yeewaana. Era gavumenti yawona bagenda bagiyombesa tegeza bujjanjabi emulago biki naye nga gavumenti ya Uganda ekubudde sente zeeteeka mu mulwadde wa kansa ng'ali mulago. Sente nyingi nnyo. Booncologist tulina batono be basawo abakkirizibwa okutuula n'abalwadde ba kansa okubakolera treatment zaabwe batono mu Uganda. Kati abo bennyini sente ze basasulwa sente nyingi okumugamba nti yagenda okubeera consultant wo sente nyingi. So ebintu bwe bityo ate nga tulina batono abalala tulina gye bajja. Kati gwe weebuuze nti amalwaliro nga Lubaga olowooza tegaali tegasobola kuteekawo treatment center unit. Gandibadde. Naye tegayagala giyingira mu kwagimanyi society ya Uganda tesobola kusasula treatment za n'ensambya bwe bateeka eddwaliro badduka misinde okusonda sente za milioni 10 ate tennaba nakuggwa treatment za milioni 15 ekizimbe ekyo kyaggwa. webale nnyo. So bannayuganda eddagala eryo liseerebwa mu nsi yonna. Nze nalabye omuntu gwe bawandiikidde Kemo agenda amugule nga Kemo omanyi sente zagenda okugula milioni 5.8 nga ate agenda namujja Bungereza. Olw'obudde siibula batulaba ng'obawe essuubi bave ku milioni 5.9 pulojekiti yaffe etandika ddi? Bannayuganda pulojekiti egenda kutandika naye kino kikulu abatunda eddagala. Nze mmanyi omulimu gw'obwo omuntu bw'oyinza okuyita bu drug shop obwo obutono obuli mu byalo mmanyi engeri gye bukwaddemu obulamu bwa bannayuganda. Naye drug shop yonna kateeba nga bagikkiriza okukola ne weeba ntono nga capital erinamu wa miliyoni emu. Nze mmanyi naye kati bano abagulawo drug shop ezo banaye mbeegayiridde mugende mu National Drug Authority babuuze nti okugulawo edduuka yange naye eddagala akatono ako akaduuka ki kye neetaagisa. Bakubuulire bye bakubuulira tebijjaga nti tosobola kubigula naye bajja kubuulira kubanga okutunda eddagala kuliko obulombolombo n'obukwakulizo. Babikubuulire obikole ogulewo edduuka yaffe. Nze ndi omu ku bantu abagamba nti nno obujjanjabi era obuyimirizawo bannayuganda butandikira eyo wammwe gye bujja mpaka wootuka mu malwaliro amanene. So abantu abo tubaagala babeerewo naye mugende abantu abo bababuulire. Nze abantu abo wenkolaganyeko nabo sirowooza nti nno bazibu ng'abantu bwe bayinza okuboogera nedda male kwetuukirayo. Ekyokubiri abalwadde abali ku ddagala HIV temulyosa mulimire ng'abasawo babagamba ate temunywa nnyo mwenge nga muli ku madagala nga ARVs. Goberera abalwadde ebiragiro by'abasawo mujja kuba bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulina kye tufumba ku kansa ne sukaali sente we zifunika tugenda kukola eddagala mulikozese. Tasobola kusukako awo. Tubadde n'omuvumbuzi waffe tuwaliriziddwa omujjayo nga tannawona bulungi naye tusaba Katonda amuwonye kubanga mulaba nti yetugenda tutandise okulengera akatangaala bwe tufuna abagaboni ne bagamba ffe twawonerako eno katukulaakulanya eddagala ate ne batuyamba ne balikulaakulanyiza ano tuteeka kuteekamu ssaala nakusaba gavumenti ereme kubongoota omuntu weewala ajja atuyambire ku kintu kyaffe twekwatiremu kuba na wano tufa obulamu bwe bugagga. Pologulaamu eno etuusibwako buli lwakusatu essaawa 5 paka ku 6. Atagirabye genda ku mukutu gwa BBS Terefayina ojja gusangako gwa YouTube oba oteekemu www.leonia.n eno n'endala zotalabye ojja zisangawo. Twebaza aba studio tukoze nabo neneebaza ne omulongo Bashiri Kato. Nsigadde ndi Siraaji Lubwama muzukulu wa Walusimbi banyagako ettaka Ssaabasajja Kabaka awangaale.